Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. MPC Abiofuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe na birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenjo ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. Naku zino twajjirwa flat tami. Tukyayambala ko ngoyo obutukwata. Mebera Mighty Drive akabone akanyomero tubeera mu buwangwa na Nono Friday enjagala okubiriza abaislam lunaku lwaffe okubanga tugenda tusinza Allah nga tumwebaza okutuwa obulamu ate munaye n'okubanga ate akyatukuumyeko ku bizibu ebingi ebibeera mu nsi mwe tuwanga lyanjagala okubalamusaako kansuubire nti mwasuze bulungi nnyo era okubategeeza nti we live on Facebook and YouTube osobola okubanga ate ogenda munaye awakwanguyira oba olabira show yaffe y'olunaku lwaleero ku Facebook ojja kutusanga ku The Alternative Uganda oba Digitalk TV ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda mpoze okubategeezaamuko akatono banaye abajja mu inbox yange nga muleeta ebibuuzo enkola ebeera bweti amannya gange nze gundi neddira ekintu bwekiti ekibuuzo kyange kiri bwekiti kubanga bwonsuulako obusozi ekibuuzo ate bakama banga ababiddamu bakaluubirirwamu kati tuba tugenda kubanga tuli back and forth bwenzija munnange weddira ki ate maama waakuzaala kati bw'okimpa mulundi gumu kijja kubanga ate ekitwanguyira bulungi nnyo okulaba nga ate tutereeza ebizibu byaffe ebitutawaanya njagala okubeebaza nnyo mwenna abatulaba everyday Monday paka Sunday okulaba nga ate munaye temutukoowa omukulu Twaha Matovu webale nnyo munaye balire ddala otulaba buli lunaku si Snap Talk si Political Dice buwangwa n'ennono ne Mighty Drive zonna ze tutandika nazo from Monday munaye mwebale nnyo mwenna abamu sijja sobola kubamenya abamu bemmenya gye bamikwano gyange amannya gabagandi ku bwongo naye mwenna abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala mu studios abakulu batudde dda ndimu ne mukulu Mukosei Anthony Mosei Apollo Sebutinde ate n'omukulu mukama waffe bazazanya nengo nga bagiyite Mondo naye yatudde dda anekedde mu kyambalo kale singa musobola okumulabanga bwanekedde naye kale fe tujja kumubalabira so nja kubanga anyaniza abakama bange babalamuseeko mpolampola programu yaffe ejja kubanga etambula bulungi nnyo ebibuuzo nina bingi nja kubanga mbiyisaawo sobola okubanga ate ffenna tufuna okulambikibwa okutuufu mukulu Mukose nsabawo okwate akazinda lubakayita kya mu lusoga akadookoli olamuse ku bantu ab'ebusoga mbalamuisa ino someone was daring me to talk lusoga here ngalowooza mbutirwidi aswaire kale agenda okodeyo bakagwa mwena abakateza amaiso n'ebiwaito mba musangaavu era mirente eri bulwemana nti muliyo bakalamu ng'enseete dikabaweganira zenanga ndi eno ntambuza olulimi olusoga era ng'eyibeere nonka lyana kinsiga e Buganda ndi mwise Mukose era ndi musada musoga atadi luzungu kuba atiri muzungu era nga mubali kubayo mwena nga mulondola era nga mugobera enteekateeka daife edenda bulo mu nsambo ni yeneyo mungande namuseko abantu be Budondo abudondo awo mwatubudabuda oluna ku olwo kusatwawo mwatubudabuda mwebale ino mwekaza
ebintu byatambula bukalamu aye nga tunatudde okubaayo nga tubageereza baba kubanga mugoberera obuwangwa n'ennono era okusobola okuba nti mutambuza ensonga dino era munzikirize nsale leero sijja kubuza kukyabaze olwokadde kuba nti tulina ensonga nyingi naye munzikirize enkomewo eno mbebaze mwebale kubanga mutugoberera mu mbeera ez'enjawulo era nga bulijjo tubeerawo wano olunaku olwokutaano nga tunuulira obuwangwa ennono empisa olulimi obulombolombo oba oliawo n'ennono za Buganda Busoga ne Bunyoro era nga mu mbeera y'emu nange kaneebaze abantu omumbejja Luwedde Emily kwenteeka maama waffe omuzira nkima we Bungereza webale nnyo webale ddala mukyala Nalubowa omumbejja Nandawula kwebazaamu ak'ensusso kwoteeka n'abali ku mukutu ogwagwanga muje n'obuwangwa n'ennono naye naddala obuwangwa n'ennono ekintu mukitumbiza ogwo mukutu obuwangwa n'ennono ekintu mukitumbiza mwebale kusomesa abantu mwebale kusomesa eggwanga omukulu Lare Segujja webale butakowa kusomesa abantu kwoteeka ne Muzeeyi Ssebutinde abeerayo nga agezaako okubalungamya n'okubakwasaganya mu mbeera nga eyo muzikirize Muzeeyi Apollo Ssebutinde atulamuseeko then tunaavaawo ne mukama waffe jjajja waffe Kigongo bazanya nengo nga bagite Mondo ajja kuba naye akwata akamanzukira Muzeeyi tukwaniriza kulikayo mu weekend ebeera mpanvu naye kiba kya ssanyu nti ate tuddamu ne tukwatagana bupya nibaza nnyo okuddamu nato basinkana then n'okuyita mu zzooba lino mu mbeera gye tulimu waawo tulina omukisa nti ak'okulya kabadde kakyakola ki tukyakalaba era tukyakafuna naye funyemu okwennyamira in fact neebaza n'abantu bonna abatukola ki kuba tuzze tuwogera naye nfunyemu okwennyamira kw'amaanyi nnyo olw'ebintu ebitambula eri obwakabaka bwaffe kitutadde mu kwolesebwa eri abantu abalala tikyetuliko kyakuteebereza kyani akalengedde so bulijjo ngezaako bagamba ekintu kino tutambuzibwa mu kuteeberera ki naye nga mukyo kyensinza okuzuula waliwo abantu abamu abalowooza nti ekintu kye tutambuliramu kyabwe bo bannannyini kyabwe nga bo so nga tefe abalala tukifuniramu enkwagulo olw'obutamanya kyasesetulwa ne kijjibwa kugamba kyasesetulwa ne kifuulibwa ekyobwannannyini mu butamanya naye nga kirabika kitutte emyaka kitutte ki emyaka kakati ate nabana abakirimu ku ssaawa ya leero bagenza okwesanga nga kibatadde mu nninga bali mu katu kubanga bakifuula nti kyabwannannyini bakiteekamu ekyobwannannyini ne batamanya nti ekintu kigazi kirimu empagi y'amawanga gonna empagi eyolesa amawanga ebuziba na buli wantu kati bo ne balowooza nti akintu kyabwe bajja kikoleramu kugamba nga bwebaga waliwo omuzungu kyayita ba scammers bajja kyekwekamu bakole simanyi waliwo enkola y'olulimi olukompyuta bati simanyi maliwe yasebesamuse naye kati ndaba nga ekintu kikoze eki kibakutte era buli muntu atandikidde ddala okumanya nti kakadi ekino ekintu bulijjo tuli ku kisamba naye nga ffe nga ffe abalabi n'abantu abayita mu bizibu okiraba nageza okuwulira nti Michael Jackson Michael Jackson Red Dawn tate baganye okwongerayo empapulazi kigana embeerawo lenga nti n'ekiki kino Red Dawn omulamba microprocessor wa global ava ku ground zero kubanga ya New York yakubwa
Kale muzeyi wenyini alujja kutandikira awo katukirize omulongo Kigongo bazanya nengo wajite mondo atulamuseeko naye nga omukyalo wa mwami ali ku YouTube bamuta Taise abiri mu biraga mwami sobutinde we wa mulangira bazanya nengo we mumbeja faida gamba abantu balime emmere ekituufu Lubale Magezi ne Doha Kata nanti abantu beeyunidde ebibuga banaalima ddi Nenga kitu abali no obusobozi mulime abalina we muteeka akakata ka lumonde lima akitooke muwogo embeera sinyangu sinnungi so ndoze dobozi eriseewo nzani agaana kale jajja baffe bazanya nengo nga bagite mondo tukwaniriza era nga tuba basanyufu okubanga nate bajjajja ffe nabadde ntidde nga manyi olutabaalo lugina kusanga okay fadi jatusanga ngenze mu tabalo naye kirungi nti basobodde okutaamu ko olwaleero ate amale bakuzeeyo nsanyuse era nsanyukidde ddala okubanga bakkiriza n'okomawo osooka otulabeko ate bamale bakuzeeyo jjajja waffe tukwaniriza akamanzukira kaako kale tujja kubanga tumufuna kubanga akyasika obaka naye nga tumulalikiriza wali nnyo ajja kubanga tukwasaganya Kalyango Musa Mutesasira webale nnyo omuzirango okubanga obaolyawo tugoberera buli kaseera kumpi nawe kumpi buli program oba ogiraba era ogigoberera kyasanyu nnyo eriyo ne Nantale Juliet nawe ogezaako kubanga olabi ogoberera enteekateeka zaffe ez'enjawulo mumbejja nga bwetuyita jjajjaffe nzikiriza mpite akavidiyo kabataka abavudde obaolyawo e Namibia kituwe okusobola okuba nti tufuna enteekateeka eno kwoteeka n'ensonga endala zigenda kubanga tutunuulira mu maaso awo kuba zo nsonga nkulu nsonga za nkizo abantu baffe zibateekeddwa okumanya ebyobaka obwasse naye nga buno bwabalangira n'abambejja banaava ne basaava naye munzikirize omulabi waffe omulungi tufune akavidiyo kano then tukomewo n'enteekateeka nga bweri. Ku ntandikwa y'omwezi ogw'omusanvu abamu ku bataka abakulira ebika mu Buganda basitula okwolekera eggwanga lya Namibia okulaba ku kabaka. Olugendo lwabwe Namibia lwagwa butaka era ne bakomawo okwabo bwe mu Kimpowooze. Olwaleero bwe tufunye akakiso okubasisinkana tusookedde ku kyakubabuuza lwaki baakomawo ekimpowooze. Twakomawo nga bwe twagenda kwali kusalawo kwaffe omanyi babadde basuubirwa okunyumya olutabaalo ku byaliwo gye baalaga gye baatuuka n'okukwatibwa ab'ebyokwerinda naye omutaka w'envuma Kyaddondo Kasirye Mbugeeramula akombye kwerimu okubinyegako. Olugendo lwe Namibia tugenda kudda tubanyumize naye kye tumanyi era kye twajjayo ndi Ssaabasajja Kabaka gyali. Tulina okwebuuza kungi, tetwagala kubagamba kintu nga tetukwataganye na buli akwatibwako ensonga eno. Nga bwe tubayisa olwaleero tujja kubayita n'omulundi omulala si wala okuva kakati mubeere bagumiikiriza katono tujja kubayita. Ng'oggyeko ebyo Mbugeeramula ategeezezza nti ensonga endala emuganya okubyogerako kwe kuba nti eriyo amaanyi ag'enjawulo agamulungamizza abazzukulu aba bulijjo ge batayinza kumanya. Oyinza okulaba nga kyenkoze kyabukana ne kyolowooza ne kyewandibadde ogamba naye ate ffe mu ntambula yaffe ng'abataka bajjajja ate tulungamizibwa mu amaanyi ge mutalina. Olwo kye mbaŋŋaanya okukola kati simbasiganye kikola nga nze naye mba nnungamiziddwa kubanga okwokulungamya kukyaliyo. Tubuuzizza abataka tibamanya batya embeera y'omutanda ng'ate tebaasobola na kutuuka we balengerera bizimbe gyali. Twagimanya kubanga e Namibia waliyo bangi be twayogerezeganya nabo era ne batukakasa nti newankubadde tusobola kulaba Ssaabasajja naye Ssaabasajja ali mu mbeera emusobozesa okubeerawo ng'omuntu. Gavumenti ya Namibia ekyo yakitubuulira. N'amawulire agayitingana aga gavumenti ya Namibia okugaana okwongezayo visa ya Ssaabasajja okusukka mu nnaku 9 balaze nti tebabimanyiiko. Ekyo sikimanyiiko. Ani ayinza okugoba Ssaabasajja Kabaka? Tekisoboka. Tekisoboka. Bwe kibaayo eyinza kubeera nsonga ndala. Tubabuuzizza ku bigambibwa nti mu lugendo luno tebaagoberera mitendera mituufu. Bayinza okuba tebaagoberera mitendera naye twali tulina eddembe ery'okutambula era twatambula. Abataka okugenda e Namibia kyayita mu lukiiko lwaki lw'abataka.
twagadde n'abataka bano batubuulire obanga tebalowooza nti okwerumaaluma mu bo ng'abataka tekuteeka bulamu bwa Ssaabasajja mu matigga. Abataka twatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe obutukwatako eryani Ssaabasajja Kabaka naye si lwakuba nti twerumaaluma ne gundi. Mu kugenda e Namibia basooka kulemberwa Minisita Nabbosa Ssebuggwawo eyategeeza n'ensonga lwaki yabakulembera. Ne bateesa ne bagamba tunaakola tutya okusobola okumutuukako. Kwe kulowooza nti lwaki tetugenda eri pulezidenti waffe ne tumusaba n'ayogera ne pulezidenti munne owa Namibia batukolere ku security nga bwe babadde bagambye nti kizibu nnyo okumutuukako. Ensonga eno kaakano bafaananya okugisambajja. Genda kwafuwa pulezidenti kwali tekukwatagana na genda wa Kabaka. Twali tuli ku nsonga ndala zitwatandika ne pulezidenti zetwakolagana naye ng'ez'ekizimbe kino era ze zaatutwalayo. Bategeezezanga ebigambo bya pulezidenti bye yalambika mu bbaluwa gye yafulumya ku baweebuula ekitiibwa ky'eggwanga nga beefuula abaagala ennyo Kabaka bwe bitakwata ku bo bokka. Kikwata ku buli muntu avunaanyizibwa ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka. Bwe tutyo bwe tubuuse ku bataka obukumbo nga tebalambisa eddiiro basuubira okulambulula eby'olugendo lwabwe. Naye ne nkusuubiza nti nja kukuyita bajjajja tebalimba. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi. Twesimye nnyo. Kale bweti emboozi oyatambudde bwe batyo balemereddwa okunyumiza abazzukulu olutabaalo ne bagamba nti waliwo amaanyi oba oliawo agali emabega okuba nti mu kaseera kano tebasobola okubaako kye boogerako oluvannyuma lw'okulungamizibwa naye nga bajja kuvaayo ng'amaze okulungamizibwa obulungi okubanyumiza olutabaalo. Akulira mulimba taluwoomya mu biwulidde bulungi tujja kubaganyako ebibazo gye bugenda mu maaso awo naye omuzirante mukulu Kaweesi Abaasi oba Baasi Kuolinnyo we bali kubanga oba oliawo ogoberera. Teisa agambye mugamba abantu bajje Kalitunsi ku ttaka balimewo emmere kati payini atatana ettaka kyo kituufu payini ne Kalitunsi si mulungi ku ttaka alinoona naye kale muzikirize jjajja waffe bazanya nengo atulamuseeko zentandikirawo jjajja tukwaniriza webale nate okutwegattako n'okukkiriza bajjajjaabo kuba bakugambye nti kale kwatiramu olunaku lumu osookoddeyo ate omaloddeyo. Tuba basanyufu nnyo bwe tukulabako era bwe tufuna obubaka n'eddoboozi okuva gy'oli. Weewaawo agulumizibwenga era tenderezebwenga oyo Guluddene kyetondeka Sseggulu erigamba Sserubaale Ddunda Kawamigero oyo yasengeka ensi eno n'obulungi bwayo n'agiwanga n'agibaga okutaali mpagi naye okuggyako emikwero n'enkajumbe etusereka ne tussiza emirembe era tumuwenga ekitiibwa mu mawanga gonna tumusinzenga n'okumutenderezanga mu buwangiro bwaffe wamu ne mu nnono zaffe nga bwe kyali mu lubereberye na kaakano na bulijjo bwe kiba kibeeranga emirembe n'emirembe. Erinnya n'ejjoobi nzo Mulongo Kigongo bazanya nengo lulira mu ssanja. Sooka okwebaza abalangira n'abambejja ab'ekive n'abo bazzukulu ba Kagande Ssese nammwe abalangira ab'ebukeerere ababatuukiriza entombojja z'abajjajjammwe ne muteetiitirira okubanga mwekubirira mu ndowooza n'entegeera mwebale butaswaza nnyumba mwe musibuka era mwebale buteekubirira. Yakweyongera okwebaza bazzukulu bange ab'enjawulo mwenna mwenna gye musinziira mu byondo by'Abawarabu emitala w'amayanja mu Bulaaya ne mu Buyindi na yonna gye musinziira okubanga mutuuliriza ate abamu nga mutukubako eky'omulubaale okubanga mufuna okumanya n'okutegeera kwe tuba tufunye nammwe ne mukutambuza okubanga mufuuse empagi luwaga era mufuuse emikwero egyo gitambuza obuwangwa obulombolombo ennono wamu n'empisa. Kale mbeebaza bya nsuso sijja kumenya bwase kinoomu. Weewaawo kale tweyanziza eddoboozi muliwulidde bulungi nnyo nyini ddala naffe twebaza eri abajja mu audio program namala gijja mu audio n'amusaasanya tubeebaza
n'abatamu ne mutaka ku TikTok tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala kubanga mutambuza enjiri eno abantu ab'enjawulo okubanga obaolya batuukako mulangira Nakibinge Kekimbugwe gy'oli tukutumiddeko Mumbejja nkudiza akamansukira tumaze okweyanjula n'oli awo n'okuleeta akavidiyo akamu akagenda kulungamya entambuza yaffe kulekayo twali wano abantu bakumisinga bakumbuza kunze gy'oli bulungi naye kasita bajja bakkiriza n'okomawo weewaawo sijja kubanga anandaga nnyo ebibuzo nina bingi ate n'ebyokwogerako tolina biyitirivu nja kusooka ne muzeeyi Apollo Ssebutinde otuwe ku kyolowooza ka vidiyo ke tulabye abataka bagenda mu lyanyi ngera basuubiza Obuganda n'abantu boona bajja tubuulira ekituufu ekiri e Namibia naye ne bakomawo mu kampo in fact ne bakomawo mu kwekweka ne bagenda gye bagenze kati bwe bavuddeyo ne boogerako naffe ne batukakasa nti omutanda gyali e Namibia yadde nga tebaamulabako ninga gavumenti y'e Namibia yabategeeza nti waali ate era ali mu mbeera emusobozesa okubeera omulamu. Abataka balina obuzibu ndabanga abavubuka abo abamu bakyali bavubuka bato ndidde okujja kwawo omutaka omugwenda bawo nga mukulu Katende nekasiyo w'enfumasi muto nnyo ne kale naye abavubuka bano ababadde bakutabo akamansukira koyita akamansukira ndabanga bantu bayivu bamanya nti omuntu gwe bagenda okunoonya muntu muki mukungu ate bote olwokuba tebanna bakuzuukuka bannange tujjewo obukyayi baka kyetwetaaga kwekolamu reconciliation waliwo bajjajjaffe emabega ebyabasobako kati ffe byetwagala okutereeza kubanga ekintu kyaffe tumaze okukizuula nti kintu kinene kiriko ekitundu ky'abakulu mpagi tukitereeza tutya kyekitundu ekyobwa Santa n'omukazi oli Santa Maria nga ffe abali ku muti ogw'ebikomo ebyo bena baali badde bakola research ng'abataka ne banoonya ne baddayo nga Bayibuli bwewandiika nti mwalimu endiyo waliwo olulyo lwa Dawudi waliwo olwani ebyo nti babikoze eki bo beeyita bweyisi baki bataka kubanga jjukira nti obwakabaka bwa Buganda bulina Windows nga buno laba smartphone kati bwe mubeera na window mulimu Windows ezikyagaliddwa nga tezinaba kubeera fully synchronized ku convergence system kati ebyo benatemera bo kakati bo balowoleza ku artificial intelligence eyabali mukiri bali kyebakoze eki naye nga ate bo balina ekyabwe ekiri under epistemology cosmology ekirina foundation culture eya GPS ku stars okiraba tibuli kika kirina omulimu gwe kyali kirina okukola muki mu Bwakabaka nga kizeeyo ku power ya Hercules ku ridayo engine kati ebyo byonna tebabikola ki tebabimanyi nti ffe abamu tumaze okusynchronizinga.com ne Obwakabaka ki bwaffe nga mukyo tumaze okukizuula nti Obwakabaka bwaffe bwansi se dynasty seki dynasty kati bwe baali badde batambula baali badde baddayo mu procedures kubanga kibanga ng'omuntu afutuka n'avumirira Bayibuli ebintu ebituufu mu ebiri naye nga ffe olw'okuba nino twadde tulina ekitundu kye tutakola ki era buli muntu akwata Bayibuli n'akola ki n'alayira kati bw'omala gatambula oba omenya amateeka mwolina okukola ki baali badde baddeyo mu procedures ne bagenda mu foreign ministry eya foreign affairs ne basaba ne batambula nga batambulira mu total integers mwe balina okukola ki kye bataakola kati batuuka eri bayingira mu crossroads baba bulokinze bababuuza ate muzze mutya tyantunoonya kabaka nalabyawo njuki kubanga naye is a very very big window naye abantu banaba kukikola ki dirisa lyamaanyi gagati ate kabaka yayingirayo atya yatambula atya passport yagenda nawulidde
actually abasawo bamukolako be basabye extension ya visa kubanga Namibia zezimu ku nsi mu Africa enzibu ez'okuyingiramu okufuna visa naye nti visa yaweddeko naye ne next of kin balinga batamanyi na kumanya nti yaweddeko okay bagamba nti next of kin okuli Mumbeya n'abaloga okuli omulangira wasajja okuli Katikkiro nti beba next of kin abamunako access naye nti visa yaweddeko anti batugamba mu bigambo naye omusawo yasaba extension kakadi tuddayo nga ba interaction batugamba nti kabaka yayiika window yayiika ki window bwaba yayiika windows bamufulumya batya nga tebayise mu procedures ezimujjanjaba wante tulinawo ba astrologist kubanga nze one time nali nsoma Newsweek yali wa 2002 nga abangereza babuuza what family should know they have discovered council y'abangereza nga babuuza what family they have discovered what family should know about the madness and epilepsy ninga nze nali mazo kikola ki okukizuula omayebwe tubatwogera abantu abamu balowooza nti lino ki timu interchanging priorities za stars omuntu mwagwire eddalo kati bwengamba nti Apollo tikabaka yayiika windo lwaki baali tebatugamba kubanga ba astrologist abatuufu kabere mukama wange oyo asobola okirinomarizinga naye bwe babadde bakola ebintu byabwe nga babikola ki etegeeza baali babbi bebadde balinana era singa kabaka atuuseeko ekizibu kyonna eyo gyali be babadde responsibility abantu abataka ne bana abakungu be naye twebuuza kabaka abaddengawo nga mulamu nga tasinkana abataka era bwe babuuza bino gye bamusinkanyeko face to face mitono nnyo kati bafunyewo obukakafu obulaga nti abadde tabasinkana Uganda bwe banaagendere gye basinkana era bamanyi batya nga y'omu ku babaganye okubasinkana kuba Uganda abadde tabasinkana kati eri babadde bagenda okubasinkana mu Tulubaki because she record nga yagana okubasinkana abataka bawano bagenda ne batugamba nti be bananyini bwakabaka it is totally out it is out kubanga bamanya Buganda ebizibu byagwamu n'emabega n'amabanja agajja ku Ssekabaka Nakibinge did they paid it bagasasula sikiwa kubanga agamabanja kati bazuukuke bwongo nga tubabuulira ge mabanja agakonvajinga olutembe bwe luba lwakutuka kati bo vision bagifunira kuki kubanga emunye olutembe lw'emunyenye mu bbanga lwakola ki ke kasolya waggulu ku dimensional scales kati bakubo ebyo bagamba nti bwe bananyini bwakabaka batya kubanga obwakabaka bwa Buganda buli global bwe bulina eryato ensi lyato era kabaka ffe tumulabanga mukasa waki Santa era bwe batugamba nti naalwadde nze nsikakasa nti mulwadde kubanga yalina crown wiiru yobwa Santa yenanyini ki yali mu kitundu kya Semidaali kubanga batugamba nti yesaabataka ate eki yesabasajja etegeeza nti nno tubadde tulina ba scammers ababbi nga beekwese mu kintu n'okubuzaabuza abazzukulu okuba betofaali okubabba kyapa mu ngalo bane temuseka bino ebintu biri serious kubanga kati ne mukulu Museveni yennyini leader tayinza kuba nino talinayo kanso etunulira bintu bino era noddayo kwogera kigwa omuganda president nakuwulira nga n'omutaka yennyini atula mu deep state ya Buganda agenzi wa Museveni kubba naye ekisinga okwewuunyisa kwe kuba nti ne president Museveni nabagamba nti bagendayo ewa president Museveni kiba kitegeeza nti okugenda Namibia president yali akitegeddeko naye ate bawandiika ebbaluwa yabagamba bulungi mbekubanga n'obuyinza uliriza mwami Mukose yabagamba bulungi nnyo nti ensonga ezo amanyiyo omwami gwe bayita Mayiga Emmengo ensonga z'obwakabaka yazikola ki kati yeri wano mu kugenda tiyamanya oba tebagenda wani naye nga basona netugamba nti abapangisiza emmotoka enyonyi ebatwale era Mayiga bwavayo n'abatema akakule
Era abasekerera naga. Kwanga n'amateeka gennyini laws. Alignment ko bali nfu. Kale wenyini awo katufune ebigambo bya jjajja waffe bazanya nengo ku nsonga yinyini eyo. Jjajja waffe ensonga oziraba ozigoberera oziwulira ate otusingako ekirala nti oyogera ne munsi y'emyoyo noyogera n'emyoyo noyogera ne bajjajja baffe n'ofuna obubaka ffe abamu bwetasobola kufuna akamanso yanga kukwasizza. Nziramu era okubalamusaako bannange era mbeebaza mukulu Apolo webale kulungamya nsonga eyo era okuddamu okutambulya mu bigere ebyo mu buufu obwo newankubadde kigere kya mbogo tebakyepimaamu lwa nsonga bukawu bwayo. Naye njagala nyongera okusoosoobyamu ku nsonga eyo. Abaganda balina olugero nja kulusabika ti ekikaaya amawogo kuba kutabyaki matabi. Ne bakugamba ti ekibojjera ku lwazi kyesigamwa gaakyo kiba kyetenda mumwa mugumu. Ate ne bakugamba nti basajja ssubi erikola lisiba eddala. Welikola lisibe ki? Nerikola obwakayole. Nyina akantu kenjagala tutegeere oba tugatte nti mu kujja kwenzikiriza y'abakyeruppe n'abasalamala oba abasuuni betuyita abawarabu bajja n'obuwangwa n'obulombolombo bwabwe. Nekyeruppe yajja n'obuwangwa n'obulombolombo ki? Obulombolombo. Yina akantu kembagamba nti Copernicus yatambula, Amerikusi n'atambula, Galileo Galilei yatambula. Bali banoonya ki? Bali banoonya munyenye eri ku ssentabiro w'ensozi 9 mu mwenda. Z'ensozi 9 ezigatte kukola emyenda ezivaamu enda. Kano nja kakomyawo kulaffe olukalo lw'abaddugavu ne mbabuuza Obuganda kye kiki? Si kibuuza ali mu studio naye nkibuuza gwe ali eyo. Olwaleero ffe tetunoonya content ng'abangi bwe mukirowooza. Ate bwe mmanoonya content benyinza okukola ebiyinza okumpa likes ne content nyina biki? Nyina biyitirivu. Sobola okudda ku ssaawa ya Queen nenkola ekyamagero kimu oba ekyewunyo kitya? Kimu. Bino bye twogera tetunoonya kutuwaana, tetunoonya kutwagala, tetunoonya kutukubira mizira. Buno kye tuliko embeera gye tulimu bukaawu bwa mbuga. Omuka akunamidde ku buko gy'agenda okuwayira omukazi. Nabagamba nga tuvudde ku mpewo wano ti abataka bwe bakubanga eky'omulubaale ku Kabaka Omulangira Mutebi mujja kukomawo nze nja kubaliwa. Tutuuse mu zaakalimpaka okubanga tuwakanira mu ddiiro ti nze asinga obuyinza, nze asinga amaki? Amaanyi. Weekitiibwa Mayiga mutumiddeko era muŋŋambire mwagala nnyo. Era nange ndi omu kubalya obuggalamatu. Si yanswa. Naye ate tujjukire akaggalamatu kasobola okukkusa empungu obutakulira nkoko. Akaggalamatu namunda gy'asobola okukabojja n'ayonsesaako abaana ki? Abaana baye. Empaka eziriwo wakati w'abataka ne Katikkiro gwe mwatuuma erinnya nti ye Kamalabyonna. Golooza lwaki omusajja afuna omukyala mu maka n'ava mu bukyala n'afuuka omukazi? Bw'oyinza okukeera enkya n'okuba omuzaana nti tonfumbidde emmere, ekyamujja ewannyina ne kitaawe yali mmere yali talya? Yali alya. Ekyamujja ewa kitaawe ne nnyina yali talya? Ensonga enkulu ereese abataka okubanga balamulirako abazzukulu. Ffe abawansi, ffe mirandira egikwata omuti obutayuuga, ffe matabi oba ffe makoola aganyweza embuyaga amatabi obutawogoka. Ku ssaawa eno Omulangira Mutebi yejjako abataka b'obusolya
bakakola kagenderere ng'omukadde akogga mbagambye ekikaaya mwogo naye ate ne wuba wa busungu otya mulimu ekintu kyotasobola kukyusa ku ssaawa lwe tusobola kujjawo liiso lyo we liri n'oteekawo ennyindo nti yebeewunyiriza baatugamba nga bagenda tibagenze kulaba ki Ssaabasajja Kabaka era balitubuulira nga bakomyewo balitubuulira nga tukomyewo mbadde mu bbanga pulidde omu ku bataka bajjajjange ng'agamba ti wolobye tufuna ebyokwolesebwa ebyamyoyo bye tutasobola kubakola ki kubabuulira tulekerewo okulimba abazzukulu bino bye mulimu kulya mibebenu mubuzaabuza ensi ne mugenda kufunguka obubugo nabagamba mugenda kwegaana ebifundikwa mutandike okubisuulawo nti kino si kyange mutandise bwe bumu ku bubonero obulaga tibalituuka ne bali ebigambo byabwe si buli aliyita erinnya lyange nti aliba yuuyo kino ne kyetukola olwaleero tetukuma muliro mubaki mu bantu naye mukimanye bamanyi gye musula bamanyi gye muwangaalira bamanyi enkerembeze muyina bamanyi abazaana bammwe gye mukukutira ekiro okudduka nga mugenza okuganga olwaleero nze mbabuulira amazima okkirizanga nti n'ogwo ogumusinga n'omulamula mu butuufu bw'okumulamula bwe nga twagala okuzza ensi eyitibwa Muganda ku ntabiro yaayo okubanga tutambuza obuwangwa n'ennono n'obulombolombo n'empisa kyekitaanya ebyo byonna giba mikolo bwe tuddayo omulangira Mutebi yakola emikolo gyonna ng'ogyeko g'okubika akabugo yakabika na Bungereza yakola emikolo gyonna olwolabeko omwana atumibwa erinnya mu masaŋŋanzira olwaleero oluuyi lw'abalangira lweyawudde ku balangira benjogerako abalangira abazaala abalya Namulondo abatambulira mu bw'eŋŋoma lweyawudde ku balangira abawaggulu ku munyenye ani asiza munno obubaka okubanga amuluŋŋamya tutaddewo ekitundu eky'eddiini kiri eky'Abasuuni ne tuteekawo ekitundu ekya Nnero we tutambulira mu bikwate nga wonaagamba nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujje bikolebwe mu nsi nga bw'oyagala leero bw'atagendanga mu ggulu watuukayo otya okwogera n'oyo kitaawo ali mu ggulu nga kitaawo omulesse n'entaana eri mu lusenke tojja kuŋŋamba nti ojja kufuna okwolesebwa n'okutegeera mwenna bajjajja mwaswadde nabagamba omuko atannamidde ku ki gyawayira omukazi ne mbagamba omujja na nnyina agabye ebiki eby'omunju nze njogera nsabika ayina amagezi ategeera ayina okwolesebwa amanya omulangira wattu nkutumiddeko omulangira Kekimbugwe Nakibingo omulwanyamuli musibya bisaaganda kutumiddeko nawe omuzukulu wange omulungi Njuki omwana w'ab'Emmamba weebale tossa mu muli era fungiza ddala ekkubo ly'okutta ettuufu teweetiitiira yogeranga amazima era bajjajjange baŋŋambye nkugambe bali bumu naawe abaagala okkumiza omusuba bangi naye nze nkikuwadde nga kikyo bagenda kutondoka omu ku omu emyoyo gyensituse gigenda kweramulira embuga nabagamba akabaate akagenda okuva mu kwewaŋŋamya mu buyinza obutali bwaffe zeze ensobi ze mulaba tujja tukoleramu oli n'akugamba titusomese nnyo abaana mubasomese kibiina ebitabo ebikwata obukwate ebakugamba nti noonya x noonya y tibiri wogattako 3 bw'oyinza okuyigiriza jjajjaawo kulya eggi nabagamba obukadde magezi nga yakaddiwa naki yakaddiwa galina nga yakaddiwa nago envi si kitiibwa okwerula omutwe n'ofuna olujja lwa jjajjange muwanga nga obwongo tebwalimu butoola era n'ebyokola biba byagadibe nga lyeng'embwa etembeeta omuzigo sikyagana kumala budde kwogera ku nsonga za Mutebi ku nsonga za Kabaka kubanga buli gyenzoogerako zinkwasa na busungu njula okugenda okukola ebiyinza okusaanyaawo ensi lwansonga abantu bye tubagamba tebabikola ki babitegeera ffe tetujje kuwala nansi tukola gwatutumwa
kujja kutereza ntabiro wowe ensobi zaaliwo tubagambye tukooyo okulumagana. Omulangira Nakibinga alina akagambo kayogera n'abagamba nti ekkomera ddene eruzira ki ekirwanyaganya abasibe, ffenna tuli basibe ki ekitulwanaganya. Tulinga mazika gasibiddwa mu lugo naye nga bagasulyeyo ku menvu lwe bakoze eki. Nze ndizika eryatoloka, eddiini mmanyi weekoma, ennono yange mmanyi lyeddingi ery'entambuza era yennanga gye neesigamako mu biseera by'omuyaga. Abataka bali badde batuula ne bamanya nti ekitundu kino eky'eddiini tusooke tukiteeke ki? Ebbali. Ekitawaanya omutanda kiki? Tudde tukkirize oba yasobya n'anyooma bajjajjaabe kubanga takuumye Buganda. Ye ng'omuntu simuyinaako buki? Naye ebikolwa bye n'abataka tebamubeereddewo kumulaga kituufu. Ensobi tuginoonye yava kwani ku ye oba bajjajjaabe. Tukomewo paka ku mitendera wansi mu busolya bwaffe, mu mpya mwe tusibuka. Tudde mu mituba gyaffe gye tusibuka. Tudde ku masiga mu mpya zaffe gye tukola ki? Tuddeyo tusooke tunoonye obuzibu bwavaawa. Kubanga ne gwe bakukusa mbabuulira ekyamazima balina omulangira gwe bakukusa gwe baagala okutuuza ku Namulondo. Bino byonna yogamba nti Kabaka ayise Ttembo. Byonna malya nsimbi kati banoonyeza ekitundu kye baliiramu ku nsimbi kikoze eki? Kigaana. N'ekino mbalayirira omusiraamu agamba wadhaahi, n'ekino mbalayirira tewali agenda wadde n'essimuuni n'emu. Ate mugenda kuliwa, mugenda kusasulira, yonna gye mugenda n'amajeera gammwe gagenda kuba mabi. Mugenda kutuuka akaseera ng'olaba omuzzukulu wo gwe walivuddeyo olwanirire nga tolinawo omulwanirira lwa nsonga mugenda kusibwa n'emyoyo gyammwe gigenda kuzikirizibwa. Eyo bye bigambo byange ku nsonga eyo. Kale, muzeyi mudakiika emu yokka tulina obuzibu ebintu bino bize bitambula. Mulangira Nakibinga yakola ki? Azabyogera. Yayogera nnyo. N'akambuwalana nnyo. N'akola ki? Nentuka n'okweraliikirira. Naye byonna bikoze ki? Kati ate basimagoliwa omuntu omulala w'okutta. Kubanga Kabaka teyakalwalira mwaka gumu. Talwalidde ki? Talwalidde mwaka gumu. Bo bali abataka babagalidde, n'abataka batuse n'okuteerako ba Agasini Mutumba ensowole. Agasini Mutumba ekika ky'ekkobe akimanyiko ki? Nga yavana mu Mutuba n'abuuka n'amasiga n'ajjali akasolya Emmengo. Era Agasini Mutumba akulembera atya abataka. Ekika ky'ekkobe omukulu w'ekika ky'ekkobe ayambala kanzu alyoka akomagire Ssaabasajja ekifundikwa oba ayambala ekifundikwa nga ye. Mulangira Ssebo ayambala kanzu oba ayambala ekifundikwa. Ebyo byonna babiraba balowooza nti buli muntu ki? Kati baliwo okutta Kabaka na luli olulangira kibaliko naye yakikkiriza. Naye amabanja ga jjajjaawe ge yagenda ne Kabazimiti Kisolo yagenda mu Bwakalamazi Kayola Ensereko agenda ne Mubiru Ssekasamba Kabazimiti n'omulala yali ani? Ssekasamba. Bwe bagenda wawannema ne bajjawo ki? Abatabaazi ne muyiikira mu Kibuuka Omumbaale. Kibuuka Omumbaale Kalege Kiyimba. Kibuuka Omumbaale ye yalina ki? Ye yalina ekitundu ky'okkuuma obulongo bwa Nnaalongo Nalubaale mu Nalubaale. Owulira Ssebo? Kati baddira ate Kabaka baddira ekitundu kya Kibuuka Omumbaale bamwambaza eddiba. Lwaki talwala? Lyamayanja. Bwe balabye wano juzi ng'agenze bamusimagonize bamututte South Africa. Namibia. Si bwe kiri Ssebo? Bagenze ku mbuga ya mirimu wanendejje. Baleesa amagye. Bagobyewo abantu bayiye amatofaali bazimba.
kino bugenderevu bwakutta Ssaabasajja kale ensonga tegwa malojja naye nga ensonga ekwasa ennaku naye ndowooza n'okugamba bugambi twesabire nga tusabye ndowooza tekimala. Mukulu Sekitto Yose webala kubanga kwoli nnyo nyine ddala ne mukulu Kimbros Tone abantu bali ku YouTube mwebala kubanga namwe mugobera era nga mukomentinga kwoteeka n'okuwa endowooza zammwe. So Mumbejja olidde omanyi ebintu ebimu bikwasa ennaku ate bimalamu amaanyi naye nga ndowooza akaseera kano ensonga wezituuse ffe nga abakopinganzi zanvudde mu mikono because nibadde nino amaanyi agabanja Katikkiro Mayiga n'abataka Kabaka naye kibanga abataka abasituse nabo batugamba kitusobola bakakasa Kabaka gyali niwakati twamulabyeko naye batugambye bwekibanga yasituse n'agenda naye yatuse kusa erimugamba kati atenze munanga omukopi atamanyi na Ntebe ku airport atalina na passport ndi wansi bukoma nsimbi mba nkyasobola okuba n'amaanyi agabanja Ssaabasajja Kabaka nga Katikkiro yatugamba nti amubaleke abanja Kabaka balinga abagole abalinga emperekeze naye nga bagala kulaga nnyo nti bebanyini mukolo okusinga abagole kati nze n'agamba nze nfe ababanja tulya buggalamatu nfe kyokulya enswa ye kakonge kako kkubo mufungalo kati nze ye alina omutima kuba wa mutima nesibalo kati nze omukopi owebukoma nsimbi owerwenga wansi eri timanyi na Ntebe ku airport ne campus tukangayo ntandikirewa Mumbejja nowulira wondopera Katikkiro azikoze maama we mufungalo ekali abataka bwe kyebakoze nkulu mukose abataka kyebakoze nabo ne bongera okuyuliza ddala ki kyekiri ekintu kyengambe kyakasenya kayiika nkabalimukugamba nti tujja mukasanga batugambye ebyokubagamba literally nga balinga bagamba bana batugambye amaanyi agatuli amabega ugamba tugambye okubagamba tujja kuddawo wano tubagambe galiruddawo mbese kulopera naye obulumi tuseka naye obulumi bungi twogera tulina omuntu gwetukiikiridde eyo nga alina obulumi obwakabaka bwe obulumi bwobwakabaka nebayo oyo nga takkiriza mu bwakabaka naye nga ayagala Buganda eteredde eriyo oyo nga tamanyi na bwakabaka tamanyi na Buganda naye nga olwokuba nti Munnayuganda aba ayagala okumanya embeera ya Kabaka weri okusookera ddala mu byonna Namibia is a sovereign state erina amateeka agagifuga agatali ge Uganda. So abataka baba bava waneeno nga tebagoberedde mateeka geeri bali batuufu okubanga babagaana kubanga publicity ebadde mu mawulire badde bad publicity from Namibia. So kati nga balina okukola kyonna kye balina okukola okuprotecting ensi Mumbejja abantu ne babeera excited by abataka ne batandika okulumba embassies za Namibia kati ani agenda okuliwa ebyo kati ekyo kiba tekibakolera bulungi ng'ensi mpozi n'ekirala ensi yonna bw'oba ogiyingiramu nga tosabye butuuze naddala eza wano ewaffe mu Africa bakuwa ennaku 9 gyegyo emyezi 3 kati kiba gyaweddeko Kabaka asooka afulumemu kayingira awalala ddemu adde bamuwe omulwadde naye bamuwe 90 days kubanga gega amateeka kati tebasobola kubanga baki eno tumutubya kubanga Kabaka waffe eri tebikolayo eri si Kabaka weri tebikola tukiriziganye ne juzi kibagamba ano ne abataka tulina abataka mu Buganda n'ekitundu kya astro ekirimu epistemology okuli omuti oguzimbirwa entegera z'abantu tekirimu kati abantu abo bebayise ba next of kin bali badde bakimanyi bulungi nti visa ya Kabaka eneetera okuggwako ne batema amakubo okulaba nti naye omuntu yebuza Mumbejja gwolowooza kuba bonna abali mu system scammers naye gwe mulowooza bulagajjavu mutefiirayo nabadde ndaba omukulu omu ali mu nteekateeka z'amatiikira ga Kabaka ng'agamba nti twandibeera ne Kabaka ku matiikira ge
osanga kabaka ali kale kansubirenga enteekateeka si PR because nze yasomako PR mutono ennyo olina kuteekateeka abantu abaddeyo campaign egamba nti tuddamu kwetaba mu mikolo gyonna egikwata ku Mengo n'Obwakabaka kana tugamba nti kabaka ajja kubeerawo nti omutima omwanga gamba wabanga batugambye kaneteketeeke ngende mbeerewo so izo obanga PR obanga kale nga boogera mazima oba okuma muliro mu bantu sikwa muliro mu bantu naye naffe abantu nti oba oli awo twakoze kinene nnyo okulemesa n'abataka okulaba Ssaabasajja Kabaka lwaki nti tubali twogera nnyo gavumenti ya Namibia ensi erina okukuuma ekitiibwa kyayo nti amawanga gamu gaba n'enteekateeka ez'enjawulo nti bw'obanga ne gamawulire bakugamba nti positive publicity first nti president ne wabanga yakoze ensobi osooka n'oriportinga ebirungi byakoze kaone kajja nkamaina ate shali wane waffe Uganda nti fane waffe ekibi kyesooka okulembeza nagende e Rwanda nga munamawulire naye nkulayira waliwo accident yagwa mu maaso gaffe netujjayo kamera naye ffenna teri yavaayo na bifaananyi batusonyiwa olwokuba tulimanyi ne batugamba nti ffe wano tokkirizibwa kulirizinga newankudde kabenje obaddewo nga kituufu kaggwawo naye poliisi yeyina okuwa ebifaananyi bino publishinga tomalaga kwatambula okuba gwe okutta ekifaananyi kirizinge naye fane waffe Uganda nate wali badde osuubira nti kabenje sonyikwata ku buli omu naye etteeka lyayita nti n'amawanga amala galina enteekateeka zaago ez'enjawulo nti oba oli awo ffe tuyinza okuba nga we are a free country we can speak anything anytime naye nga amawanga amala ate bo kye bakosa ate bw'otunuulira ne statement bo gye bawandika nga gavumenti y'e Namibia bagamba omutanda yayingira si mu kitiibwa ky'omutanda era baali tebamanyi nti kabaka nti azze kabaka era ye yakiremeddeko nnyo so kiba kitegeeza nti ba next of kin baali bakigenderere nga bamukukusa aleka kuyingana bitiibwa biri oba oli awo byali causes alarm n'abannansi eno abagoberera Obwakabaka ne oba oli awo ne basitula enfuufu naye era tebalina kye baakola ki tebalina kye baataasa nze mu kulaba ndowooza Namibia eyagala kubanga Kabaka wa Buganda olwa publicity ali mukugirako ku muntu oyo mugende mufune obujjanjabi ewalala bwe ndowooza kubanga engeri bana Uganda gye batandise bagenze ku embase batandise okwekalakaasa Kabaka waffe ng'olinga agamba singa bayokya embase y'abantu ne bagyocha waliwo akantu ke tutamanyi code of conduct simanyi oba nkateeka entya mu Luganda naye code of conduct si eneeyisa embeera y'enneeyisa engeri weeyisaamu abataka ne ba next of kin tebakatunuulira nyina akagambo kenjogera nnyo ka Lulatini kayitibwa Optimus Primus singa kabaka abadde yatuula mu kitundu kye kiringa twakola bye yalina okukola nga mujjuvu mu bujjuvu bwabo bonna abakulu b'ennono n'abakulembera abatuuze oba abasenze oba abagwira mu ttaka ly'e Namibia singa avunamirani bw'oŋŋamba nti nze naggwano eyali badde nga emperor kubanga nze atuula ku center ya universe nze ayina Mediterranean Sea nze ayina Blue Gold nze ayina mu bantu mu spirituality bulola bakabaka nga yambadde eddiba lyengo ye hatcheries ye star hatcheries next to Sanjia singa akatunda ako baali bakakkiza nga katuula kale tusooke tuddeko emabega ku Kabaka Kalega gwolooza Kabaka yagendanga okusituka kale tetugenda wa Kalega kubanga Kalega muyinza obutamutegeera nnyo katutambule kale ku kintu nsolo oba kintu kisolo batambula n'engo baseeza ku ddiba ery'embuzi ennume oli yatambulira ku lya ntalaga kisolo ono yatambulira ku lya mbuzi nnume ne baseeyo okuva ku mugga Kiira nga bw'ogalaba gatootoba n'emiziba egibeera mu mazzi ago nga bw'ogalaba naye yaseeyeeya nga bw'olaba jjajjange ebujagali bwe yakolanga ki yatambulanga paka Misiri
mu biseera ebyo yali Abyssinia na Kemet kumwe abazze basome ebitabo ku byawandiikibwa basobola okuwandika n'ofuna ku bwino naye balina bye baamukwatira n'abagamba akagambo nti muganda wange nno nanzigiddeko nga mukambwe nnyo munaamusobola bw'anajjayo obusungu bwe munaamusobola lwaki temunta naye tebaamanya kyali kimugjewa Alexander the Great newankubadde mumuyita the Great naye bamuyita the Great kimuyisa the Great tiyalina okwolesebwa okw'emyoyo bwe yayagala okutabaala okusukka Misiri bamugamba tolingiriza eri obuki obutonzi n'okugwa kwa Troy bakugamba byebimu ku bisuula Achilles waki mu lutabaalo bamugamba olingiriza obutonzi Agamemnon yamugamba ebigambo nti tolingiriza eva buki butonzi nti gy'olingiriza we wava omwoyo gwa Zeus tolingiriza buki butonzi bw'oba ddala mu biro biri nja kubiyita biro sijja gamba mu myaka bigiri kubanga mu biro ebyo ffe twabalanga magera nti balina okwolesebwa ku ekyo kintu agenda okutuuka e Misiri baali bategedde nti ajja waliwo olupapula lw'amawulire olwali lukuba ebiwandiiko ebyo oba waliwo abalanzi abajja nga batambula bagamba nti omulangira okuva e Buganda azze kubanga kintu agenda eri teyagendanga kabaka yagendanga mulangira omusuubi era eyo gyava n'asooka dda ku lusozi oluyitibwa Bigoma olwo lusozi oluyitibwa Bigoma nsimanyi balituma linnya ki naye luli wakati oba ndooza lwe lusozi Moroto ku ssaawa eno ndooza ye Moroto ku ssaawa eno bwe yafunira okwolesebwa okumutwala embaale ku lusozi Masaaba era eyo gyava n'atandika okujja okutabaalaani najja n'ebika ebyali biwaŋŋangusa okuva mu Buganda kubanga no mu Buganda buli kika kyalina kabaka waakyo eyali akikulembera be bakulu b'obusolya omwava abataka ne bafuula kintu kubanga ye ssekalabaala waabwe gwe baalonda ne bagamba nti gwe oba otukiikirira kubanga bona batasobola kufuuka ddoboozi litya limu era batuula mu twekobe mu muti oguyitibwa omussa bakola endagaano zaabwe ezasooka nga tebanagenda ku kasozi nnono era abagenda ku lusozi nnono okubaga ennono bonna waliwo olupapula lw'amawulire lwali lukubiddwa nti gwe ntege bisiri baveeno gwe veeno gwe kajoba owebato veeno gwe veeri waliwo olupapula olwali lukunga kitegeeza nti ennono yayina akasoli akaali kagikola ki kwe yali etambulira kati oyinza kugamba tebayinza butakufutyanka ng'ovudde ku gwabwobwe kitaawo mubbi gweoyinza ogamba ayinza okuvumirira obubbi nga kitaawo abbambizi ku kyalo ng'omwana obba nkoko ng'omwana buli wabba enkoko ojja nonga mwana wange kobbye katuno kuluno genda osimbukire mu mbuzi teyatuukiriza nnono teyanoonya buvo twasigala ku kitundu eky'eddiini era kino nze mbagamba nnyo buli yenna gwe banaakukusa era nze mbabulyammwe abalangira abali eyo abeegwaniza Namulondo muyigire ku mulangira Mutebi mudde muyigire ku Goloba mudde muyigire ku Simbwa mudde muyigire ku Kikwabanga obwana bw'enkoko busula mu ssanja mudde muyigire ku oyo mudde muyigire ku Kabaka Bigembe bonna amagenda gaabwe gaali gatya olwaleero ne muŋŋamba owa Busoga mulamu bulungi owankole taliiwo owa Bunyoro taliiwo tulina owa Batoolo lwaki ow'Ettoolo ye talumwa nnono ye tebanamuwa butwa oba tanatuuka myaka giweebwa butwa ne waali atambula amajera ga kitaawe gaali gatya timwerabidde nti mulimu ebintu ebijja nga bitambula nga bijja birondoba nga gulinga muteego nabagamba ennono eringa kirita teringa kifaalu tikifaalu akwata ku ssaawa emu ku ssaawa bbiri ng'akunyuunyunse kino bataatuule kutegeera tukyaswala nnyo era bakyaswalira ddala kubanga kati olwedde mulangira yaswadde kubanga si muntu wa bulijjo
kino lwe tulina okukyogerako kubanga lwe yakkiriza okubikka akabugo yafuuka public knowledge tuli baddembe okumwogerako nga bwe tugwanidde okukola ki okumwogerako era byebikwedadde njogera ne jjajja wange omukyalo omulungi Nantale ne tukayana ne tuvaawo nga tetukwataganye ne mugamba olwaleero mwe muwoza nti ayogera ku Mulangira Mutebi aba akoze ensobi n'owokkiriza nti kimukola ki bwe tuba twagala Obuganda obuzza eŋŋanda kiki kirina okukola ki okukola tutuukirize ekyo buli omu mu buwangiro bwe nti abekkobe baali bakola ki nti abo be baatuulanga mu bwannamwama ne bamaamira amagina fe abazzukulu ne bamaamira amagina mu twekobe tekasujjulubinga yakolanga ki yakuliranga ekkomera ly'abalangira era abalangira twaliyitanga kkomera ti yali alina okusiigira abambejja n'abalangira n'abakolako emikolo gyonna gyonna egyateekeddwa okubakolebwako nti ab'empewo bakola mulimu ki be bakijje ba Buganda era be bassaabakaaki ab'envuma bakola ki ne tuddayo ab'embogo bakola ki ne tuddayo mu buwangiro buli obubereberye kyekyo abazzukulu ba Buganda be bazze babagamba nemwe ne mukuyita okuvvoola ne mukuyita okukuma omuliro mu bantu ne mukuyita okunoonya kontenti abamu ne tunywa n'enjaga ne tuyitibwa Abanyarwanda awo wennyini mulongo weebale nnyo weebalire ddala ngenda kuba nga mpumulamuko katono nnyo bwe tukomawo tukyali ku Mighty Drive program obuwangwa nenono. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes?